Okay, kwaniza Josinziro kubanga otulengera bena agero kutwegattako tulina channel 2 wale wachali wange Kachumbali TV jandeta nabinso yafe yali ngambi bino byepanka panka muleke then Kachumbali TV jagwa for live and clear sayide nga promoter still je tugenda kuba nayo je tuli kwasaganya ekimwe twina kibeera zino ntukolagana yajja kukumiri yange ndoze ekyengo ja kijjayo kati omumanji zizikendedde kati nenga tulina omugenyi wakatujobwe wange emi okubanga kwa musayita vuyo wetolola ndi Dubai eba nagirere kuzo ndi Dubai nzi akola budde kikulete nze ngenze wa so asono kuleka yunani stop ya bwezi kigenda tugera batuuliza nga tali aliseyo daka babira ko ngomukuba aliwanda akirize omuntu bita wakuzanya sebo amayingo kenda nawo mulamu amanyo gana nawo mulamu keyo ne yeberere yo nadda so olunaku olwalo tugenda kwogera ku nsonga y'abamawulire awo esobola kinkulise kakasolo w'amawulire nyima amawulire sebo segananga tugegananga eziba amawulire kwa amawulire kati swati ngaise ajja twogere ku nsonga z'amawulire era environment amuleko enkago ko ebizatandika amawulire nyo bakuyimo balabye tugenda okwetulula lwaki mumva amawulire ko busoko okweyajula basebole banyabo mbalamusizaako mwenna abatulaba ekozini wa mawulire ate onkyazi amanya bampita Chance Ivan Kachumbali Munabutambala basebo ne banyabo era nkola ku mukutu gwa Kyamuka TV that is on Azam Decoder jano 3 wali okyali wange mulangira kubbe ekikola kikubisa omulawo sebo bakumacha mpaka sawa 2 sawa nyezo okumacha buli lwakumeka Monday to Friday tuva kumeka va ku sawa 2 ez'okumacha mpaka sawa 4 hours buli lunaku then ne Kachumbali TV egwo mukutu gwange ndi wa mawulire mukukutivu natandikira ku Nawo TV nenzira ku Top TV nenzira ku NBS paka ku kwatagana ku NBS bozone kali akawala alitaga nokuli mmere wadyalo ibya gwera wayi aba tugende ku kyatulese aputonda akevuga nokuvuga banga bagala kwesimba yutambala abantu bangamba nnyo jangu naye nchetegere ebitabo byo biri qualified naye mu bufunza amawulire gakulunguddemu ebbanga sidde nnyo myaka nga 5 giyitamu olimba 5 ku 6 wembeera se ebyaddala nagayingira mu covid gagwako just nkoze bingi nnyo mu bangi tono oyisaamu anko olimba nagayingira mu covid kati bala ebyaddala mu covid wali hajingi wasobola okuwako obujulizi nga tambuza bigere kuva ku Nawo mpaka machine nefuna story nenjizayo mboze nawe ereda nawo nzijjukirako yavaawo yali online yali mainstream naye nga yali omukulu Senyonga oba Musumba Senyonga yali agitandiseewo nga yo yasachula ngekola byansi naye yavaawo ne wa boy wange owayi stories we yagala abali mawulire abali mu media ewaka mu family yoza nze ne Ronnie Mark mwembya ni mukulu Ronnie Mark ye akuleta buli omuyere tukola byanjawulo bakwankale ffe tuli mu entertainment okusinga ate Ronnie Mark agambe yakuleta bibaawo nzogamba nti ninga mulabirako bingi omanyi omuntu akulikomendinga ina bijira recommendinga wanje naye bagawire entondo nyingi lwaki ine entondo baneko ine eziriwa neka bakwegeza ate obe radio buli agendawo ikitamaka ali omumanyi alla ikitamaka ali ine entondo ku nsi ya Mukama kanono ante show ya amaanyi kibaletera ntondo si ntondo kano bali balina tuwanga bagenda tubayinga family okuwummula ye n'agenda Rwanda yabadde ayagala si gwe gusoose bamugamba kati mu group
n'atonda wala naye kumuyinza okubeerawo nga munyumye genda okulaba ayiseemu atambudde agenze kuba olwo yakyo omugayi nakyo olaba ebeera waali onangobako emikwano ate sino bakwataka ne Duncan vice president waazo naye azirina nakati sente ze yafunamu zezaleeta obuzibu yawula ye kati akasente akayinamu naye akajjawo njala kugamba zajja mukozi bayatandise n'okulunda embizi mu kyalo eyo enkoko akasente mu kisiibo kirawo atalekera okulundira ebisolo yali yabizimbadde ebintu yaza abizimba mpolampola akasente akalina kati ate omuntu si muntu nti musiraamu ssebo mujingo waliwe basiraamu wala nefokaza okusiba kwakaana kajja atwalye yakutumira ku kansala bwina kansala mijingu yawadde babundi embizi kansala mulumba obusala balodi ngera tukale mu DJ Nick weranyi muganange ugamba otya amwendi muganda wange bitambula bulungi sijja kugamba nti ki lusaidi eno mbona mawulire tebitambula bulungi nenge side yange bitambula bulungi nenga mbandiza nnyo bali ku channel eno wa muganda wange Devicom amanya n'eddoboozi yenze DJ Nick mvira ali ku CBS FM wenkolera nkwasaganyiza emirimu gyange pozi n'ebintu byange birala kyinza ngenda buli lunaku okujjako Sunday gyotakola n'olwokutaano Sunday n'olwokutaano naku 2 mu week otandika sawa sawa 5 paka ku makya mukyala akulabako ddi abimanyiira atuuka n'abimanyiira kitegeeza gwe oba oyingira ng'afuluma kazafubedde akolera kati bulira obugubi bw'abayitamu emisana akola anti ono ataliko kuva saa 5 ez'ekiro paka saa 12 ez'okumakya kati aba ayingira okugenda okwebaka omukyala ate ye agenda kukola ate nange nzija nyingire nemmala nenfuluma nenkola kati webakako ddi okwebaka nja kwebaka emyaka gyaffe tetulina kwebaka emyaka gyaffe tetulina kwebaka like webaka fine webaka wekinene nnyo webaka wesawa nga zizo ate nvana nogenda mutena byenkola era ebirala ebyakola tunes momo biki era Neroni Maka yabirimu ebintu ebyo tulina company Neroni Maka akubona gimulekera entematima ya Lumaku Africa eyakola tunes company yaffe Neroni Maka n'ogimulekera lwaki no sijimuleke nagiwa obudde tulina so njala kubategeeza ngenda kuza omwezi 2 tugenda kubeera ku Serena Hotel n'abayimbi w'eggwanga Sophie Nantongo agenda kuba alya mu ndago so olunaku olwo twalumyusiza munoka za mukagula ku Serena buwena aneeri lijjamanyi mulina ng'egimu wabeerawo ebaga nemusaako obusibi bali tugana osobola okusaawa akasiki naye tunakamaliriza ku Friday kulunga nga tugenda kunoonyako otubulira oli otyo naaba oyogera oba tokyayogera ero ng'ejja kwekuyiseewo naaba ogiyiseemu so kyandibadde kyamagezi nnyo terijja kusaawo kasiki konna kwaddeko obusiki 3 kyamukisa mulungi akamu kavuddeko waliwo akamu kebakyatemeeta naye nako kajja kukongokako olunaku olwo kuwaddeko obusiki obulala baani abalala ate tubagoya amasanyalaze olubaa tegeera bulungi naye kuwaddeko obusiki kumbaga baladdeko obusiki bumeka hajja tinga wamaanyi omweri ngaalabasiki akali ku Afrikana kati akasiki k'oku Afrika nako kadduseeyo kati nga wona akasiki akali mu mbiriizi awo wona akali ekyemmanga obwekyemmanga bwo bwasigaddeko obusiki buli ku mbaga bugenda butambula buti naye tebakakasa industry sawa yali abantu baagala music tebaagala beef era wojoola abantu bonna bazibategese ajja tinga abantu bazinoonye nga tobadde tiza just zakola idinze bana bali baali bateega nga tebamanyi mwife banga balanga banga twalanga dda so era mu omwezi gwe gumu ogwo abaana abalenzi ba Kampala Boys B2C bagenda kubeera ku Afrika nagenda kuza omwezi 9 nabo mugende mu bogere tangu tugenda kumala budde owaye campaign webba zetegereza bulungi tutandikira oba tuve Masaka kwa Mambara nikuba abana bamawulire sije kyatandikira gyatandikira Masaka naye kizize kibaawo ewawo ne 2016 lwakuba nti nno bulijjo ekibaawo nga kyangu nnyo kya poliisi kwekwasa tino tebabadde mu press jacket tetwabategedde twabadde tumanyi babbi naye kati kino ekyabadde ekawempe kyo nga kiri lwatu muntu ali mu press jacket n'omukuba
kyo kyabadde kigenderere nga target ya bannamawulire ekitabadde mu mivuyo egibaddengawo kibaddengawo naye nga kirimu okwekweka nga poliisi egamba tetwabategedde balina tebalolaze kaadi zaabwe n'ekino kyadde open order waliwo n'omwana wa CBS Focus badda gwandagakaawo yagambye amawulire nze gaganyikanga veeko so obuzibu buva ku ki obuzibu I think webuva abantu abatuukirira maybe ngambo ba president bamuwabya ne bamugamba nti nno obuzibu buva ku b'amawulire okulaga ebintu ebituufu nti tebalaga bituufu bali ne babajja ku kibiina oba ku mirimu gwabwe ne babatwala nno bannuupu wamawulire ateekeddwa okuba ne sayidi owa munnamawulire okubeera munnamawulire osooka kuba muntu naye bw'obeera opracticinga omulimu gwo ate toba na sayidi because owamawulire gw'osanga ku kitebe ky'enyalemu gw'osanga ku FDC gw'osanga ku JEMA ne ku NUP ate munnamawulire bw'abeera atunuzzaamu kamera abeera talinaako senga abeera mu t-shirt ng'eriko ambuleera akumanya nti nono waki wanuupu naye akutte bukwasi kamera ne press jacket eraga n'ekitongole kwava kati gwe bw'omukuba obeera olina ekigendererwa naye ze ngamba babasindika babeera oludde bo babadde information nti abantu baneeno ba kibiina kineeno oba tebawagira gavumenti tebatuusa amawulire nga bwe gali babawaayo bikyamu kati bo ne babawa order ati mugende mubakube naye ate kuguna omulembe yakugamba nino byakyukamu ojja kuba owa kamera akutte kamera eno gyolabirako ddala nga wali ate obwesimu naye waali okube ayambadde press jacket ng'atajambadde actually na muntu wa bulijjo yakwate video ate etambule viral gyaba bakozesa ne TV zibazikozesa so budde buno tewaliwo kintu kyakwekwekerera nnyo abamawulire mulina ekibiina ekibagatta webiri naye saala zokka ani president wo Lukundo Muwuja Mwejawo Abike ebibiina bibiri naye ng'ekitwala bannamawulire bonna Abike ali inside entertainment oli yani Lukundo yakulira Wuja Uganda Journalists Association so kati omwogerako naye agamba atyo obuzibu obuliwo nti nno buli bwe buti nti nno abamawulire bano ng'abantu balina ekibiina ekibatwala naye waliwo n'ekibiina ekitwala kampuni ze bakolera kati temusobola kukola kintu kyonna ne kigguka nga temukwataganye for instance nti abamawulire bayinza okugamba nti tugenda kwekalakaasa tusibire poliisi ekikookolo ate yo poliisi bwebeera eyagala press ejja kuwandiikira kampani yo kampani ekutuma esitole ng'olina okugendayo either bw'otagendayo ofiirwa omulimu gwo kyokka mmwe nga abakozi mwagamba tutaddewo ekikookolo egipoliisi tujja gikolera kati wali obuzibu naye ekirungi nti nno obudde buno n'ababadde batakwatwako bakwatiddwako batubaddeko wano ne TV oba stations ezimu nga bwe babakuba ne mugamba tusibire gundi ekikookolo ng'ate bajja ziyitayo 2-3 zo zikole story etambule babeere nga tekina kye kibakosezza bali eri naye obudde buno nabo baabakutteko abaabwe baabakutteko kati tomanya nno bwe tunaasalawo nti nno tusibire poliisi ekikookolo nga bwempulira bwe tugenda okukola nabo bajja twegattako bakusibira poliisi ekikookolo at least baveeyo okimanyi nti poliisi ekola press buli lwa Mande enaggulu okutubuulira byebigenze mu maaso nze nterakola nnyo mawulire ga entertainment nina kyenzize ndaba mawulire ekigambo Wuja kintu kyamaanyi okimanyi muno okozesa idea Wuja n'ogenda ku embassy n'ofuna visa idea Wuja kwa Wuja eyo okuwa ID eya Wuja eya okuba journalist ajjudde ebiseera ebisinga bakuggyako details zo ebikwatako ne gy'okolera ne show gy'okola na buli kimu bwe presentinga idea eyo ebiseera idea eyo nkulu nnyo naye omuntu munnamawulire bw'ajja n'akulaga ID nti ndi munnamawulire owa Uganda Journalists Association nga mwagwa moyo bracket abasirikale simanyi oba bali prove oba basoma n'osoma cards ezo kyova banga omusirikale ajja gy'oli n'omugamba mpa ID yo
wagikuwa ID n'ogisomako notegera nti ono waaki ono wagismayo balina departments zaabwe notegera n'ennamba ye ne wujja bakuwa ennamba nga munnamawulire. Nze ekyasinza okunnuma ebiseera ebisinga era ekisinga okunnuma nti omuntu nakulaze nti ndi munnamawulire ne wenga omanyiiwo kwata ennamba yange nga munnamawulire. Bw'ona agenda kuwujja bajja kuwa details zange zonna ezinkwatako. Naye abantu bano beerabira nnyo era naffe abannamawulire twerabira nnyo nti ebiseera ebisinga munnamawulire ndabirwamu okulaba Uganda entuufu. Nnamawulire ndabirwamu ya Uganda entuufu nti bwentunulamu bwe nti munnamawulire byagenda okuteekayo lwakuba nti batuconfusing ebiseera ebisinga. Abaana bangi bakwata ebintu ku masimu ebyandibadde filtered ne babiteeka ku mainstream. Yambadde ngamba nnyo bannamawulire ebiseera ebisinga tukyuse mindset tusobola ozibira amawulire agamu. Mulimu amawulire agajja ng'olaba nga fe abalina ogakola ki nga fe shock absorber abalina okugalinnyamu. Tuleme tusiige Uganda batugamba tetwagala Uganda ekyo kibasinga katotambuza nti twagala Uganda naye nga munnamawulire fe abasinga oyagala Uganda. Ndipotinze ku entertainment ku international level naye nga bannamawulire fe abasinga okwagala Uganda. Singa nkubuulira cameras zino ez'enjawulo ba bloggers bye bareportinga nebye tujja tufilteringa ne tujja nga tutemaatemamu tujja nga tutemaatemamu okusiiga ekifaananyi ya bakuleetera amawulire ba editor b'amawulire abo bakubuulira mu companies ez'enjawulo nti ebintu byonna bwe babireeta mu maaso g'abawulirizi oba g'abalabi ogenda kweta mu Uganda. Era ababadde bajja okulambula Uganda bajja kwesala nkubuli ebitundu 7 ku 10 n'ensanvu ziyinza okuba nti era abalimba president bamuli president akimanyi naye n'abo bennyini abamuliranye bakimanyi. Nze nkuwa scenario emu nti General Kayihura bwe yafuna ebizibu olwakuba bannamawulire si yaliko by then nti yakozesa bannamawulire okuzibiikiriza ebintu ebyo ne babizibiikiriza nti era y'omu ne bamuyamba nga bakubye bannamawulire bennyini bye yakozesa n'abalimbalima nti mbadde sibategedde bla 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 ne tusirika. Bwe yafuna ye ebizibu ng'omuntu nga talina waayita kunnyonnyola muntu wa wansi nga alina kuyita mu nnamawulire apagaye bannange kiri kiti bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Omwami Felix Kulayigye naye bwe yafuna ebizibu era inayita mu nnamawulire annyonnyole ki ekiteekeddwa okukola kubanga ye Kakyumbaali agamba kyempulidde mu pointi ya Kakyumbaali ate nga bo basobola okuteekawo embeera naye eno gye bakolera mmwe gye muli ku CBS embeera eyo esobola okuteekebwawo etya nti ebiseera ebisinga nze nasanyuse nti wujja nga okiteeka wujja ng'ekitongole ekitutwala bannamawulire bwe kiba kivuddeyo ne kyesimba ne kiga nti naye omanyi nti kati kankubulira akantu akamu ke twebuusa amaaso nti abantu abadde balina ekintu kye bakola nga basobola okueliminatinga mainstream badde balina ekintu kye bali mu politics bali mu kuzannya oba okueliminatinga mainstream bakozese socials ba bloggers biki bakozese no guni endala bwe kibalina mu bwongo bwabwe nti basobola oyisaawo ebintu byabwe nga bakozeseza gundi eri means ziri endala nga bakozeseza mainstream ne mu nsi yonna gye bulijja ne gye buligenda n'ogenda Egypt era kyaliwo waggulu nti omusajja president wa Egypt yatuuka time ng'ayagala kozesa means endala ave ku mainstream tibakulira nti endala shows zino zisobola okusinga mainstream okufaminga nti bw'owulira amawulire ku CBS uli amawulire ku Kyamuka TV omuntu yenna yetegeera ajja kubakwamenga bukonfirming nti kyendabye kituufu okusinga lwalabye kasimu kange era ngamba nnyo n'abantu nti nga tonnaba konfaminga amawulire g'olabye ku TikTok ng'oli ayogera oli aba n'endowooza ye naye bw'ojja kyekyo bye tuyita ba editor ku stations ezo nti bagatunulamu
bagatunulamu nti side eno kyamu side eno kyekifaananyi kyogambye nti yendabirwamu munnamawulire endabirwamu erage ensi bweyimiridde. Trust me, kino President Museveni era naye n'abamuliraanye kizibu kyesangulako. Ayina bannamawulire aba State House era buli station eweerezayo bannamawulire naye nabo bennyini kizibu nnyo kyesangulako kubanga trust me omuntu eyagwe baasindisa oleeta amawulire batya batya ababadde ku movement ewa Nambi mpozi kyobogamba sikiwa badde balondera mu gundi emu mu area emu bonna babakubye olaba Kanale Mugume oyo atuuka okuva mu Luzungu nadda mu Luganda n'agambye Mboke Kibooka anyooka ng'alina mu mmotoka ngamanya tasobola naye kufuluma wabweru era bataka kumuyisaamu wayo omusajja n'agamba mumwache kiri kyabadde nalumanya ne Saalumanya naye omanyi wetugenda okudda kati nze wendaba tulina tugenda okudda bannamawulire twekutte olina kyogambye kyoyogeddeko Kakyombaali nti abaana bamu bamenye okuvaamu ne batuvaamu ne bagenda ne baripoting ebintu ebyo saidi emu ne batuvaamu ne bagenda baripoting ebintu ebyo naye ebiseera ebisinga badde babakozesa nga babayisa ku mikutu gyabwe egitali gino egya station ninga tusobola kibiitinga ekintu ekyo mutya wakati twakufuna solution ya munnamawulire kufuna ddembe naye ng'omuntu ate eddembe lya munnamawulire nga bwe nkugambye nti munnamawulire ndabirwamu lyankizo nnyo okusinga n'eddembe lyo nga gwe Davicom eddembe lya munnamawulire lyankizo nnyo omukeza mawulire ngasome nti lyankizo nnyo kugambye nti weteekayo visa ya ujja bangi olaba ID ya ujja oyina kadi ya ujja njirina ID ya ujja ya mugaso nnyo nsobola genda niwemba nensi gyendimu nti ebiseera ebisinga olaba ne passport zaffe lwakwate tukifaako bw'ogenda mu passport yo bw'ogenda wali eri ku gundi ku internal affairs kigezese obagambe nti ndi munnamawulire bajja kusaba ID ya ujja bakyuse passport yo professional ebiseera ebisinga passport zaffe bitundu 9 ku 10 biriko businessman businesswoman guteekako journalist bagambe mu passport yange muteekemu nti ndi journalist munnamawulire ajjudde bajja kusaba ID ya ujja banajimalo jjo kusaba kizibu nnyo kumma visa kuba obogenda tulaga Uganda entuufu eri gy'obogenda bwobanga kyogenda okukola ndo baga nti ndi munnamawulire ngenda ku representinga kino ngenda ku conference weti ngenda ku gundi bwenti kizibu nnyo kumma visa nkigezesezzaako kati abaana bano waliwo omwana gwe nalaba bakuba eriiso bamuyita Miracle Ibula wa top waliwo omwana yasinze okunkwatako ennyiino omukulu Jolson yali ayingirira mu maka omwana oyo wa Spark yagudde wansi bamusitula twali katambi kalaga nga bakuba omwana oyo akatambi kalaga omwana oyo agudde wansi naye ng'alaga obulumi bwalimu gwe bagambye nti mumusitule mumuyambeko eweni byesa akuba bifaananyi ng'obulumi bwalimu olwaliko naye ekyotera omutono gwabbako essimu ye omwana oyo enkuba gye bamukubyemu olowooza ujja yavuddeyo ne flowing omwana oyo kyemmanyi kati bwe neesigama ku kya Miracle bwe babakuba ne babatwala mu ddwaliro gavumenti egendayo for example kati ekya Miracle bwe bakuba eriiso gavumenti yagendayo nesasula buli kimu naye omuliyirira tebannaba naye medical bills basasula however bagenda osasula ng'olwedde ne NUP naye emaze okusasula kyesimanyi babasasula mirundi 2 naye ye bwanti wagamba mbigambo naye ebikozesebwa byonna ne compensation tebannabaggimuwa kuba kamera ye yagenda kimubuusa amaaso Kakyombaali ti ku bifaananyi byonna ebigenze maaso walabyewo ekifaananyi omusirikale nga bamukubye no nanti ebiseera ebisinga lyagamba nti tubadde twetaasa polisi begamba walabyewo ekifaananyi kyonna nti ono omukuumaddembe bamukubye yagamba nti bakyokoza polisi
ate omulala agenza okwewandiisa kati ate ow'amawulire akutte kamera awo poliisi ogisookoza otya kuba gwe okwata bigenda mu maaso omwana yavudde mu ddwaliro nayogeddeko naye aliwuwe kati aliwaka naye takyasobola kukola kubanga talina kibikozesebwa ebiseera ebisinga bannamawulire balaba naye nga ne kamera zaabwe sesoni emuyamba buyambi muwa kifo wakolera ne sesoni ezimu tezibasasula abaana bagula content gw'oleese kitegeeza bw'otakola tolya kati omwana oyo ng'oggyeko obeera nti nno tagenda kukola naye netwama gy'oba omutaddeko waliwo omu gwe baakubye ensigo ayinza n'obutaddamu Kachumala alina kyoyogedde oyo gwe mbadde gamba ow'ensigo oyo omwana yalajjanye banne ng'olaba ali mu byafa akwata ku mutwe akwata mu kifuba akwata eno wansi ng'olaba obulumi kuba oyo omwana kiraga enkuba gye bamukubiriza mu sekendi zinga 10 kabwa wali abeera batendeka amanyaawo kubanga tuwali katambi konna kalaganga naye akatambi akaddamu okulaga kalaga ali wansi ali mu kuyaayaana kitegeera kati simanyi oba nayo gavumenti yagenzeyo mu ddwaliro Devicom nina ekintu kyemubuusa amaaso ekintu kino kibi nno nnyo era ngamba abakungu abo beegendereze ebyaddala beegendereze mbabuulira mazima nti ife nze ndinnyo mu entertainment naye tebakulya ssente nti abaana bano banaasiba ekikookolo tugenda kuba mu Black Uganda nti munnamawulire abadde asaka ag'ebyobufuzi agenda vayo agamba nze sigenda eyo kandi sigale no mbayimbi bange andi Kachumala alina kyagambye kiri nti gundi session gy'okolera ekusindikayo lwampaka ejja kusindikayo okomewo nga tolina kuba nawe ojja kuba oli mufi ojja kubyetamwa era kigaana ku kiri kyagambye nti tuwetwala sitole lwakuwa ssente fesaayo muganda tunonya mmere ya leero anti ogenda kutuuka embeera nga sitole emu gyolaba version gyolaba wali gyolaba wano nze kyensaba nga tebakyagaleeta abaana kyensaba bannamawulire kubeera kimu ekyo kintu kibi nnyo obuzibu obuliwo mu bannamawulire wekibadde nga tebabeera kimu nga bakuba abamu abatalina tubaddengawo ne station ezimu nga ye abeera well branded nga kati bali abatali well branded babakuba bano ne batabakuba naye tekyatuuse nti nno oba oyambadde oba toyambadde kasoba ne kamera abakuba kyekiseera tuveeyo tubeere n'eddoboozi limu twalabako nkola nnyo entertainment naye ojjukira nti nno bwe twagenda okukavalinga Kalifa embeera gyeyagiramu ne tusiba ekikookolo ffe tetwamukavalinga omwana yali omu Blaze n'avaayo nga banne babakubye n'omuwala gwe nettewo biseera ebyo omuwala yali akola ne Blaze ne bamukuba ne Blaze olw'omululu n'okweyagaliza ye siru n'atambula ne Kalifa ne bagenda ne bakola ki Blaze ne tumusibira ekikookolo nga ne press conference tukyamira tukola ki ne yeetereza mpola mpola kati kyekiseera bannamawulire mwenna ekituuka ku muganda wange omu nange kiba kintuuseeko kiyinza obeera nga tekituuseeko mu kaseera ako nekyo kiba kiddako ffenna twenyigire wamu bwe tusalawo nno tukole kino ffenna tukikole kati mulimu kwesosolamu nti atono bali ba TV nene bano ba TV ntono ze ndi blog baki bw'obeera ng'omanyi oli munnamawulire ekituuse kuwaluka ga yagamba ne seba tateye bakati awo bajingiwu bana ba TikTok tumawadde omulimu andi gwe nkugambira Kachumala kyetadde nkugamba wali space olwo kati ninyo Kachumala kyetadde nkugamba ne Devicom nti abantu bano bagenda kukozesa balowooza nti basobola okukozesa TikTok basobola okukozesa YouTube okutuusa message yabwe gye bajagala ekigenda babeerera ekizibu ennyo Uganda egenda kuba mu nzikiza zendabanga abalekedde ba TikTok omulimu olwo nanti bagenda tuuka nabo bakyetegereze Kachumala akubuulira ina channel ekintu kyonna bakubikira ku TikTok abameka bakubira simu nti ofudde oba ngozi basobola okubikira ku TikTok nga tegoli yafudde Devicom naye Kasoli abeera ku TV n'agamba basewo ne banyabo gundi afudde Devicom bagambira nti musime ku TV y'eggwanga era abeera nafuna amawulire ku TikTok oba ku simu asooka alaga akanzire wakanda teeko TV ate ekyo nkigamba abantu nti amawulire golabye ebandowooza ya muntu golayo ku TikTok sooka ofumiitirize sooka olindeko confirminga akalukeko kagenza okumala bakuba abamawulire bameka abamawulire abasukka mu 10
bakubye bakoseddwa nga tojjeko no bakuba nene ebintu byabe nga bisanyezizwa omanyiko nga amekai abakusebbe waliwo n'abatayogedde ko waliwo ne TV emu bwe bajjeko kujja amasiro owayo munnamawulire bamukubye naye ne reporting ati embeera ebadde kaamu kyekifaananyi kyengwe tusiiga bakubye mu reporter waayo yennyini nene ga embeera ebadde kaamu nnyo mu Kawempe mu president ali ku screen bo bagenda nti embeera ina mutawaana teyina mutawaana naye nga munnamawulire waabwe ali gakaba gakomba naye ze sofa nalabyeko nalabako oyo omwana ow'eriiso nendabako oyo gwe bakubye ali ku mulyango nendabako balinganga ndowooza oba bataano abo be baavaayo okwogera naye nga bayitirivu baani abatwala amasimu gano era bitobule byakwerinda ate baani ayo nga togenda kuddamu giraba kati nga bagitwala nga bawa nsonga ki era ebiseera data oli ag'okuttaaliko bwe buzibu talina kiba kimutwaza sina kuba kati manya nti nno waliwo ebintu ebimu for example station ezimu nga tezijja twala live wabula omwana ng'akwasa kamera n'essimu kyakwata ku ssimu kyasindika basobole okukola ki editor okutunulamu bateeke ku mpewo bagwe okyali n'eno kati bo bali bajja bategetinga ssimu na kamera era bangi nnyo bafiiriziddwa essimu zaabwe teziriiwo station ebiseera ebisinga ejja kutunulya kimu kamera yaayo naye nga okutta essimu yo bweti sente ojiguza sente zo ogize mu nsawo waliwo coincidence yaliwo walito nakujja mu mawulire yali ya 2 ndowooza oba 16 oba 217 era tutyo waliwo amawulire ge baakuba mu tawuni wakati amajje yali yawanika bwati emikono kalaga kafaananyi wamawulire oyo bamukuba oba yali wa sita bamala okumukuba mbateekako embeera ng'eyo gy'otaddewo amagye ne gateekawo friendly match wakati w'abamawulire ab'omupiira naye era binakutuukawo awo abamawulire bawandiika ekiwandiiko kyonooza nga kigenda mu state house emba seerabidde bamala okwemulugunywa kwabwe ekiwandiika ekyo kyabulira mu bbanga awo nga kigenda kyokka gw'amagye gaali gawandiika nga gaagala okukwataganya wakati w'abamawulire basaba omupiira mwe nnyini ab'amawulire mwatambuza nnyo ebintu ebyo bino bitabitambuza obunafu buli kuki andi yakiri kye nagambye ebiseera ebisinga ebintu bino kasabijjamu eby'obuntu for example ng'ekyamutuukako amagye ne gavaayo ne galaga nti nno geenenyezza n'ebikolwa ne balaga nno tebigenda kuddamu kubeerawo kyabuntu okutegeeregana ne mugenda mu maaso naye obuzibu ate kuddamu kubeerawo kati nga gwawulidde ng'obadde ogera nnyo mu field President Museveni waba akubira ale muzannya nga gwe amaze ebbanga ogera mu field President waba akubira ale ne mugenda okavalinga stories waba kubeera emiggo kati ninnyawo wennyini okimanyi mu president waba agenda alina munnamawulire bwe munina taapinga ku ye mutye ebiseera ebisinga mufuna ku ye abawa fiidi nti mugenda ne muganda nti UBC gye tugenda ofunako fiidi buli ekivaawo ne bwabeera ayogera TV ezimu tezibeerayo wabula zitaapinga zirina kutaapingawo era nga buli kimu kiba kibakigamba era nemugendawo ne kamera zammwe balina bye babagamba nti mulina taapinga wali kuba alina ababe Presidential Press Unity abo be bakola ki omulimu ebiseera ebisinga naye osaasaanya enjiri ye alina okukozesa ffeeyo kyembadde mbuuza Kachumba nti wemugenda from example nga Bowenu yakuba laale Kawempe nga noza kansula okukola akalulu ne Museveni najja kuba olwali wakusatu lwakubiri ne kulaaliza Museveni noza bakuba emiggo ate kakati ebiseera ebisinga president wanaabeera mubeera babeera baategedde ddala baani abagenda okubeerawo si buli muntu nti ajja si buli muntu munnamawulire ebiseera ebimu ne kamera zisulayo abagenda okukola n'amanya nga bagasindise gujja na ttaaga ne bakuwa kamera yo ne bakola ki ojja buzi na ttaaga ne bagamba nti linki mugenda gifuna wali nalaba gundi nalaba laale ye Kawempe nandaba abantu nga bali bangi abamuli bonna waaliwo kamera ezamuli mu maaso zaalinga 3-4 nga zezali main abasinga ebiseera ebisegulaba ekifaananyi ky'abasinga abasigadde baali distance zaali zooming
naona omwana gwe nalabye yazadduka gwe bakupye engwalo oyo nga yadagenda wabaswa president ekyo nakyo kati ate ebiseera ebisinga era ojja kwesanga nti nno omwana oyo ne wadde okimanyi muno oyo omwana kamera ezamukutte zadde zino enzoomingi ez'essimu ez'essimu nze musobola limanyi jingu yayiseemu naye eyiye teyabiraze teyakiraga yali yakwala president directly ezo zali zimukola tezakiraga ezo ojolaba ekifaananyi kyonna kube abakola live ebiseera ebyo ekifaananyi bakijja ku UBC naye nga tusobola beating omwana ono tutamulaga ne mupiira gwa Premier League era olaba mulimu abantu abayingira mu kisaawe ne bameka boolaba nti mawulire nti abakungu kibagenda ofiirwa ndiye bino nabo bigirana nk'okujja direct bigata nk'okujja direct ebyuma yange obitutte ngenda kukwata essimu ya Jinguudi yakwasiza gye manteeka ku mpewo tebazibaddiza bagulira mpe nanti batya footage olyaliko biwakutte byebulabe ekitaya kamera bagikwata yote nti biwakutte byebulabe kati bagulira empya kitaya tusubire simiti ono omwana banamugula kamera empya ne footage yo eyabadde naye ate era nalyo essuubi libanga 5 ku 10 kubeera president alizo ziririizinga ne zibuliraawo naye nga badde okimanyi information ze sente ebaako nti information eri ku kamera yange ku kadi yange ze sente guno nampa ekyuma ekipya nti information yange gye nnina ku kamera yange oba ku simu yange ze sente zengenda ofuna kati gwe bw'oba ogitutte nompa empya kitegeeza onzizizza ku 0 otereevu kyekituufu kiteekeddwa okukolebwa kati naddala nga gwe abeera mu fiidi wansi ekiteekeddwa okukolebwa kiri kimu buli omu kumanya mulimu gwe poliisi emanyi omulimu gwayo n'amagye gamanyi ogwayo ow'amawulire amanyi ogugwe n'abannabyabufuzi bamanyi ogwabwe bw'osanga nga nkavalinga tonkuba nkola mulimu gwange nawe kola ogugwo mu bulambulukufu kubanga bw'obeera nga onkuba kitegeeza ogugwo ogukola mu bukyamu kyokola ekigenda mu mateeka buli omu akola ekibiyitamu tulina ebiyitamu nti yavudde mu mbeera y'obuntu nga mukuumaddembe ti naye ekkiriza obagana nze neebuuza abantu bano abakuumaddembe babayigiriza omugaso gw'amawulire oba bababuulira omugaso gw'amawulire tinabo banyini basobola okukozesa amawulire gano obbaako mesaje yabwe gye batuusa ze ndowooza balina ebintu batabasomesa balina ebintu bye batabasomesa njagala ompeyo omukuumaddembe omu nti yatulugunyiza munnamawulire bannamawulire naffe tufollowing up kuba babadde beesiba obukookolo nga buki batya nti munnamawulire fe ababasemberera netudisclosing abantu abo nti nsobola okugamba nti wadde yeesibye akakookolo neyo Devicom yeesibye akakookolo ataddeko gundi masiki neyo Devicom nti bo baali batutte yakadde njagala naffe bannamawulire tufokasinge ku kintu kino nga bannamawulire tujje nga tupiininga abantu abo kubanga imagine kachumbali obaddewo omuntu ng'omusemberedde osobola tegamba nti oyo yankubye nave tuteekewo embeera eyo tugaye nti abantu bano lwokuba nti babatujjamu ne babadeploying ewalala ate batulage ku bantu abo bebadeploying omusirikale bagenda omuleeta ekawempe abeera baba bamumanyi nti guni ne guni twalesa abaserikale okuva egindi bajja wano babatulageko abantu abo babatulageko abantu abo balime kutuyirira buyiririzi nti bakuwadde kamera yo bla 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 batulage ku bantu abo bamugerane ng'omuntu sogeremuko nabo kuba DPS abeera yaba deploying abeera abamanyi bagenda tuyitira nti bweno drone wadde mugundi negundi bagenda tuyitira omwogezi wa poliisi ujjukira embeera ya gundi ya mwami gundi enanga ebiseera ebyo ng'akyaliko atunnyonnyola ebibye ne abantu bano abatukubye twogeddemukko nabo tutegere endowooza yaabwe nakigendererwa ki kibabeerako nga batukuba omuntu nakkuba leero nakkuba oluddako yaani atategeera batuleetereko tujumyemu nabo nga tukyagenda mu maaso sooka oyozeyoze munywanyiwo Luswa Luwemba Nsereko yagenda mu kooti Anzereko tata wana agenda mu kooti bangame Luswa leero asabidde Lubaga bangame enkyasabira Lubaga lwaki ambu yazzeeyo
Alex kati kiringa kwana mukazi nga musiraamu asobola okukosa byonna nekyoyagala kasaali musibula abuli mubololera osobola okuddayo so kati nze luswa kyemusaba abali musibula abeere mukakamu nga kyeyakoze ekyokuyozaayoza Nalukoola yamuyozayozezza agendera awo ate asigale mu bantu omwaka ogujja akalulu tugenda mu kalulu kati obudde buno konsiwensi yebadde nnene akonsentratinge ku gundi ku parishi afune obwa kansala atule atisi kuki kugombola ku district ku district atule awo kuba bwa abusobola ejo omusindise ne munne gwadira mbigere bwe yakola yajja mpola bwa yasooka najja kumpi ne bamukuba naddayo bene ekyokubiri n'akomawo Segirinya kati nono naye asooka okudda ku yali 5 yasooka kuba mupi ne bamukuba nadda ku 5 nadda ku 5 n'awangula n'akomawo kuki kati kitegeeza nti no obulwo bwe yafunye yasinzeeko Khalifa akalulukamu Khalifa muyozayozeza naye Khalifa yesijja muyozaayoza yagenda akimanyi tasobola kuwangula ate Nsereko yagenda akimanyi tasobola kuwangula ate Nsereko by'obufuzi olabanga ajja oba mulungi nnyo alina bizinesi z'Ensereko akola ki awula abantu ssente ali mu bizinesi wamaanyi alina bizinesi nnyingi nnyo mugagga bagamba atula n'emmotoka kati abbizinesi yaguza emmotoka oba tazisika womuntu yeefuula mugenfuula gye yeefuulamu tetuvaali kukiseeka kugende tugende noono oluba ofulumya ekikomera neweefula galagenzija nalabye akatambi ka munywanyi wokenze ku stage wakalabye ng'ayimba ekaweeka kati kankubuulire byebyo kenze bimulemesezza ofuna business bitya nze ndipotinga entertainment kati kankubuulire waliwo she yali ekigali ya mu Trace Awards nti Shibe ekyamulemesa ofuna sheeyo okufuna kasi okuyitibwa yalina sagazi yalina ne Sindi wano amawulire ne gazi reporting nga bo bapika show yaabwe ya battle ninga platform ennene alemereddwa otuuka nga badde agenda funa platform ennene singa neeno Bebe Cool bulijjo Bebe Cool nasanyuse nnyo newe nalabe Bebe Cool nga nsanyuse Bebe Cool bulijjo Bebe Cool bulijjo avumirira azala w'abaana abo Bebe Cool yata album yatambula n'agenda e London n'atambula wonna bw'atambula n'agenda akomyewo ng'obwongo bwe bukyuse nga naye amenyawo ebigambo bye yayogera olwa gy'atuuse n'alaba engeri gye bazannyamu games ezo Eddie Kenzo yali era mu bigambo byagambye nti abantu abakutogera industry ya Uganda bali bameka bakawuliriza basatu nasanyuse ye Chameleone Bobi Wine balina ensobi ze baakola ensobi nnene nnyo kutogera industry music ya Uganda kubanga Bobi Wine alina akantu ke yayogera temwanka wabudde Bobi Wine alina bwe yagambira nti bino ebya big 3 ojukira statement yali oba busaba yajibolya busabala statement yali nkulu nnyo Bobi Wine ye tukiriza obagana bano abantu baganye kikiriza bukiriza ye celebrity asinga wanene currently kituufu ndi niye mukutamu ye star omuvubuka gwe tulina star owaka byamalayo generation yeno boyagala oba toyagala kitemete mu akitegeera Bebe Cool yali akiwakanya nti Bobi Wine ye muvubuka gwe tulina wakabi amalayo ng'ekigambo kiga nti amalayo alina ekigalo ekisembayo wali ku lujjo kitegeere bulungi nti baddiramu nti Bobi Wine politically musically financially ye muvubuka gwe tulina wakabi Uganda amalayo omwami tajja kitegeera bulungi bwekireka ye muvubuka gwe tulina nandi nze Bebe Cool yatambudde ne statements ze lokwa yaganye kikiriza bukiriza yagaga mbigambo byoli yalinga ayogera Bebe yabiyogera dda if just the numbers nete bina kibigatta ku industry ya Uganda kati Bebe Cool naso zibuka amaaso katu kyo bagandi Bebe Cool akuze oba kutambula bagamba kutambula kudda kunyumya oguko obwongo
yabaddeko n'omusajja alina YouTube channel ze single costing abayimbi abakabi mu Africa Chopido alina YouTube channel oyo gaye ali London ne yamubulide na mugabebe kulu yavuma ko Diamond Platinumz wano na agamba nti Diamond Platinumz ebintu asetting setting ne sibibye omusajja avuze Rolls Royce yo yaleta emyaka 3 waliyo company so jikuwa no jivuge emyaka 3 yote firwa mbusinde omusajja amaze mugamba namugamba nti no bya ddala Bobi Wine oyo jola bajagenda numulaba nga bamwaniriza byaddala walo ne bamubuziza mu kutunda aluba simanyi promoting alubamu ya nsi yoga oli mwimbi wa Kayumba Uganda nito ina kwa limba lwa Kachumbali go supportinga obayo yagere South Africa go bamu recommendingira mwana ono Joshua Baraka imagine Joshua Baraka imagine Joshua Baraka ile Joshua Baraka kino nkikubulira yagana yajje namugamba nti teekamu yamugamba teekamu bwe yamugamba teekamu Joshua Baraka nagamba waata naye namuli akawani namugamba ojja kiraba ali mukudda tena ddanga ayogera na mirembe ate bakulya sente jibube kulya ddanga ayogera mirembe na Joshua Baraka ngaamusaba soka doga kino kino Kenzo kikumokola kitya Kenzo kati kankubulire Kenzo bookings ze yayina trust me no ogenda bugenze no ogenda online enkola Kenzo jali mukola mumbi mfunyonyonyonyonyo bogana online streams za Kenzo enkola jali mukola mumbi ningi ensonga Kenzo agimanyi imubulire munu yesago ajagisa sulira ajagisa ningi ensonga Kenzo agimanyi owai ono omwana wa Kamwanyi ante kate Kamwanyi kaliwo kagambe ekintu kimu waliwo ebintu byokolerera ebbanga ddene nnyo neno okola statement emu kyonna ekitiibwa kye wali olina abantu ne bakola ki mumwe yiro akatoka kanyalo bagamba nalabye saha baina gundi jibatera okola live yabe ya TikTok kulwa mandoba buli kulika abayimbi saha banange saha oli bukyali wage ne saha wegendereze nalabye nga banafuya bayimbi bana yimbi Nigeria Bana Boy muganda wange Sato Kigeza nakaleka akolange ndisa katika ngolo Bana Boy gona fuya Bana Boy akuba shemu eye Kenya yabaddemu katika ngule kusho yomanyi ngeri $1 million ngeri obugagga byokoledde obulamu bwo omwana abikubye musheji shemu ebyo bugagga byokoledde obulamu bwo bonna ngomwana abikubye musheji nti $1 million gumanyi kitegeeza Julira bulize ndi kati sawo bona fuyo omwana oyo nga fuyo omwana oyo property za kadrukaga netu muti olutia ndi $1 million ndi omwana show byobugagga bonnali abantu abamu kuba munafuya nga ebyobugagga bye byalina Uganda wana ina mu nyumba ye yakabi ina makamotoka kakabi nti ngomwana abikubye mu sheji emyoka emu ndio atenga kulaga nti ali busy omwezi guno ali busy yavudde Kenya nagende Paris ngate bya ddala bali baloza bya filimu bebe kuli yagenda na chika mu cho ya Rema mu O2 Arena London yakoma wagamba kitufu abana balina sente yakezi ate bya ddala so abana babirije ko bayigireko buyigirize Kenzo kyalina okumanya nti no print zonna abadde nazo ne kati akyazirina wabula ozibazizo tozifunamu akimani ngubule ekirala kimwe kya Kenzo katika nkababulire kano Kenzo babazala w'abaana aba Nigeria Kenzo yalese Diof agaji Diof Diof yasemba kubo mupiira ogwa ddala nga kwali 12 tibana bana be yerijjako ba Diamond abadde ne Pogba bana ba Irasta bana ba Nigeria babadde ne team ya Real Madrid week bili mabega nga bali ne Mbappe be bazanya abaliko currently abazanya abaliko njagala Kenzo atuletere walo katambika nalabanga Diamond Platinum yalina musambi kyo mpira oyo Pogba bazanya abaliko neka dugonete omuzanya emyaka 2 mweje mabega yagwako dda gwinga ondaga nti oli wakabi mwaga mafakia wali ajidiyofu nandi yamugala mikuruze zinalaba kiguni nalaga mikuruze bagamba Diof najikuba ninga alatukuze atya ninga katolo Diamond Platinum zona gama nti ndine Mbappe bona gama nti ndine Vinicius Junior
ebyo byonna tebina level ya Eddie Kenzo Diamond Platnumz yatiyako Eddie Kenzo nga Eddie Kenzo level ye yandibadde nga akiringa n'abo abaana bavini industry ya Uganda adala nja kusoka na DJ Nek si ekisinzo okuza industry ya Uganda yabagala damba entertainment tetumanyi ekisookera ddala tetulina products zigenda ku market eri entuufu emalayo ngambe bikulu gadagezaako okukola tetunabategeera kiki kye baagala tetunabafuna products ziva wano nga zimalayo wano zetufunye n'ekirala bannamawulire baffe bannayiri abo balwana bayomba mawulire ameka golaba nga gajja eno gatutuukako kaaga wano gasaane gagenda eri anti wano ekisinga otunda mabi obuzibu bwekyo anko bannamawulire mbanenya naye nyinza obbanenya ekitono omuntu otuuka neweekyawa bannamawulire bangi nnyo abakola amawulire nga bwe gasaanidde amalungi naye mumumabuusa amaaso omuyimbi tasobola namukubira namugamba wankoledde no sole weebale mumumabuusa amaaso just okumukubira akasimu amwebaze oba agambe naye lwokola ekituufu naye nga kusaidi ye kibi naye nga kituufu akubira n'akuvuma n'akola bikyebeba manager Roger sigwe ndiko akikola Roger asobola okutta ojogera kati mu kifo ky'okulagana byokola birungi nnyo mbisiima lwokoze ekitali mu favor ye yakuma buvumi yali manager Roger yali wa space erono yabimanyi naye simukogako newichi yali nga jali simukogako newichi oli nasindika business n'akatambi sente nanga abava gula nyumba Ntebe era nde njogerako nenga twakubata kola oli asuza ajati ngalaga jali ne Roger oyogera akadwe kati ku spice enenga ne kyogedde si kibito muvumye Roger n'asono kusanga kubona akutomera nero okoze oli story no ganda na space yakoze olimba lulungi olimba ngade mutuufu erudda kati nekirala abayimbi baneeno obuzibe balina bo balwana Kamiliyoni kusinga Bebekuru Saha kusinga Kenzo balwanira waneeno tebatunula walala okimanyi nti nno wano ogenda mu week amawulire agatambudde week oyanjulira ng'ojjawulira Eddie Kenzo bamukubidde kati amawulire agatambudde jawulira Eddie Kenzo bamukubye ku stage NRM Alien Skinny yalwanye ne gundi yalwanye ne yani Gladiator ngage mawulire agatambula owulire Tanzania agavaayo nti Diamond Platnumz atadde album Harmonize ayina oluyimba olupya lwe yatadde yakoze gundi ne collab owulire ekive Nigeria bya gundi balina oluyimba lwe bali mu kukola naye nga balina abawulire ag'okulwana ewaabwe naye nga ge batuweeno malala kyokka ffe ge tubasindikira Eddie Kenzo mugoba ku stage banaawa batya Eddie Kenzo emirimu okategedde nno abayimbi bayige okuwaaba amawulire ekitiibwa ne bannamawulire balipootinga ebyo ebisaanidde okola ki banaawa batya omuyimbi omulala ajja laavu n'okumupushinga buli kimu nga kyovula kati baddaga ssente Gladiator alina kajubalinagatugatininyo nga tumaliriza tulina ekintu kyetwogera nti oluyimba telusobola kukola nga telusobola okukola nga teluyise ku mainstream ekyo mugaso gwa mainstream nti mulina kyemwogera ne mulimba abaana bano nti lwayise ku TikTok nti ono Kachumbali bwajja ku station eri eba confirmation area n'abagamba nti oluyimba telusobola yita wano naluwulidde wawulidde ekiyimba kya gundi sijja kizanya ekyo kyokka kijja leetera omulabi oba omuwuliriza agambe oluyimba kyolwo lutayita kumpewo mupika Gladiator kwali emisikini mumupike nemulimba tebamupika kwali emisikini era bamukopealinga n'ali emisikini ekyo nakyo kikyamu ono ajje na gundi ye n'oli akole bibye era nze bamanyiza Gladiator oyo nada sifukenze kyali wange era nagezaako nnyo okumulaba nga gyatwogere nga njakumugamba obanga focus yo ku muyimbi ono ofukasinze kwali emisikini olimba ati webuzibu bwegambe mu Uganda bwe tulina twekompealinga fekka na fekka naye for example oyo Gladiator n'engeri gyalimu byonna n'endabika ye n'omuzimba ng'omuzimbide ku brandi nga gyolaba yaba Nigeria nga focus ebintu sika sente nyingi teri wano eri asobola okutuukayo
ensobi tigadi na jali mu kukola alien skin tagenda kubanukula ate ako mukwata kwanukula amaze okukulengeza amaze okulagira nti awo neka tali kulevo yange naye siga lwaki kiwaga nti focus yaffe katuleke Nigeria nti alien skin natuleseewo nti kati ffe tukoze lutya ti Nigeria tumusukumyeyo tutya alien skin yandibadde wakabi nnyo nga gyensembeza makati wakabi ni yandibadde wakabi ni ya losing steps losing ebigere by'entambula gyalina otambulamu kyobola bakati ye Joshua Baraka yali mugezi yayita eri bano bonna we beekulukunyiza waneeno teyayitawo yayita eri era kati gyali kati ate baneeno be balwana okukola kati ngoleyo omwana wakabi oyo Joshua Baraka wakabi nnyo anti omwana mwaka nga guggwako nemulabako nga tigula emitwalo egi diru ya mitwalo ate nga bamusaba kolabo tomuyimbi wakabi nanti oyo mwana yategulako nga bamusaba kolabo ono muyimbi kyasobola okusaba emitwalo ebiri egya dola mu Uganda muyimbi kyasobola okusaba kolabo emitwalo ebiri nakusaba emitwalo ebiri egya dola okuwa kolabo muyimbi ki ng'asaba emitwalo ebiri egi ne bagimuwa vene wano nja kumukola